Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nyongera okulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira gwali ku mukuto gwa There is Still Hope, ali ku mukuto gw'oluzungu n'emikuto emirala. Tukwagala nnyo kitaffe, tukwebaza olwaleero era twongera okusinza n'okugulumiza. Mwoyo Omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, tusabidde amiina era amiina ddala. Kano akatambi ke nkuleetedde ono Musumba Muta Jessica Kayanja, ye first lady wa Kayanja, ye mukyala wa Kayanja, Pastor Kayanja. Kati yabadde ku interview emu anabako statement gye yakoze yabadde so important, gye njagala ffenna tuwulirize ate tuwe bulungi amatu. Zijja kuba dakika 2-3 ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Okay. Kati non-negotiable, yes, in my marriage is it has to work out. Wow. We are intentional about our marriage. We are intentional. God cannot bring us this far to fail. This man was not my second marriage. Yeah. He was not my third man. He was my first man. Yes. I married him. And wow. So we have been very intentional. Be intentional. Yes. About your marriage. From the start. From the start. Yes. Decide whether you want to try. Yeah. You're just trying. Or decide whether you are there for life. If you were there, yes. Yeah. If you're there for life, make it work. There is no marriage without issues. Yeah. In press conference, marriage. These are two people. You are two people from different worlds. And you are bound to disagree, but work it out. Use the values in the Bible. Galatians chapter 5 verse 22. Egamba love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Waliwe yayangamba nti would you walk away if you discovered this man was cheating? For me, cheating is not a deal breaker. Yes. What is the deal breaker for you? For me, it isn't, because I'm in a covenant. Wow. Yes. Many people forget that. Yes. I'm in a covenant. Yeah. And Bible gama, whatever God has put together, no man shall put asunder. Yeah. So am I letting another woman, another human being put us asunder? No. So that's what intentionality is. Abantu baloza intentionality kwe kukeera kumacha, making it work, I'm cooking, I'm breaking breakfast. Intentionality is determination and decision. This is what you've done. Let's sit out and iron it. Yep. Out. Most people don't know how to communicate. Yes. Most people have been raised in families where they're entitled and everything has to go their way. So if something doesn't work out, they walk out. So they get into marriage, and the first thing that they say is, if he does this, I'm out. If he does it, I'm out. So that's the mistake we make right now. Contract. It's a piece of paper that can be torn. I'm in a covenant, and a covenant is not between two people. It's between 3 people. No. It is between you, your husband, and God. Ate Katonda bamuyita covenant keeping God. Okitegera lyerinnya lye. If someone is going to break a covenant, it will not be me. Yes. Even if it is between 2 spouses, nti oli agenda agibreaking, akole kyayagala, mpise bubi akole ki, but this I won't be the one who breaks it. Kala akatambi ako ndowooza okawuliriza. Musumba Jessica Kayanja abadde ku mukuto gwa NTV. Simwasoze mutya, bingi byayogeddeko naye nze nkuleetedde ako. Ne bamubuuza oba n'agamba, oba mbwala we yamubuuza, osobola okunoba singa omwami waayenda anti mwe mujjayo Bayibuli mbwa nti muleeta ebyawandiikibwa mbosobola okunoba kasita oba nga omukwatidde mu kikolwa. Awo agambye, by that statement is not easy. Nti ye they are intentional in their marriage. Bakigenderera. It's not accidental nti they are married. Wali abantu abali married accidentally. Ng'oli yali ayaka, oba oli yali akoyo muyita omuwulu, oba oli namwegombako kabina. That is accidental. Kyagwawo bugwi, saamanya. Omala nga mutandika kweguvuma, saamanya nze saali kuwasiza. Okitegeera?
naye bano bagamba it is intentional, bakigenderera for them to be together. It's not an accident. Kati ye n'agamba nti omusajja owe ne waayenda tasobola kunoba. Abalala bonna balinze ekyo gwe kyoyoge, abasinga bonna agamba mukazi asinga mukwatirako mu bwenzi ne mugoba, abo bafeekinga n'okufeekinga. Okitegedde? Naye agambye nti marriage is not a certificate. This is a covenant. Obufumbo ndagaano wakati w'omwami n'omukyala ate Katonda nga yabali mu masekati. It's not all about a certificate bye mufuna. It's beyond. That's a mature statement. Simanyi bagoba okitegeddemu otya. Yina agamba yajja kufumba tasobola, simanyi mb'omwami ayenze. Ebyo tebimutwala, tebimunobesa. Batula butuuzi nga basootinga ki? Nga basootinga issue nga beeyongerayo. Adi nagamba tasaba benyandagaano ati oba omusajja agimenya ye nga ye tasobola keera kumakya n'amenya endagaano Katonda gye yateekawo. Matayo yiino, Matayo 19:6 ne Maaka 10:9. Katonda kyagasse teri baakola ki? Teri baakigattulula. Katonda ye yabagatta. Aye mukomekeza mugenze mu kooti ezitaaliyo ne zibagattulula. Ye agambye kuba abaloko ando manyi nzijukira story ya Balamu ne Balaki. Oba yali Balamu oba yali Balaki yagenda obuuza Mukama ngende mu kitabo kya Numbers. Mukama n'amugamba genda naye. Why? Nti yali omutima gwe gusazeewo nga ne wanaamugaana. Kati waliwo ebintu Katonda byakuleka n'okola. Si nti akukkiriza naye alabye gwenna wagenzegenze dda tasobola ne wanaakugaanira si ogenda kukola ki? Ogenda kikola. Nzijukira babuuza Yesu ku divorce. Agamba ate kati ffe Musa yatugamba muwandiikiranga ebbaluwa n'okola ki? N'abagamba lwakubanga mwali bakakanyavu baaki? Ba mitima. Kati ekyo osobola omugoba singa omukwatidde mu bwezi. Kati option Yesu yagiteekawo era ng'akimanyi. Naye nga olina kufana musaalaba gwo. Mami Jessica kyabadde agamba. Olwanga mwakkaanya ne mukola endagaano nga Mukama agiri wakati. Kati lwaki odduka? Lwaki temutula wansi ne mumaliriza issue ezo? Bwanti Bayibuli aweeba empa olukusa. Bayibuli ebempa akugambye tebabagattulula. Lwakuba omutima gw'omukakanyavu kaakati n'akuteerawo that exception. Lwaki toguma na kintu kyo? Bangi wano bakuba mbu akakawayiro mwekali mu Bayibuli bafeekinga ne batula ne banaga nze ngina kuwa ssente weeziti twawula ebintu tufeekinge nti nakukutte n'omu anti nti Bayibuli ekikkiriza. Nimayita bannamawulire ne mufeekinga ki? Ne mufeekinga a divorce ninga mukimanyi nammwe. Kakati bantu bangi they are divorced lwakuba bakyasula bonna. Mwakuba mumanyi mu divorce kwe kugenda mu kooti n'ebaawula. Nedda abantu kwe kubanga endagaano gye mwalimu abasatu gwe n'omwami ne Kristo nga mugisazeemu wakati. Kasita endagaano omala ogikutula neba nga tekyaliwo. Then you have divorced. Okitegera? Divorce si kwe kumala eyo mu kooti mugenda just kulaga bantu. Naye mwababiri mubanga endagaano temukyagikiipinga. Nga temugitambuliramu. Then mba maze ogikutula. By the way, statement is njagadde nnyo. Ate tekireetera abasajja ne mwenda anti yagambye. Yagambye nti newoyenda ye nga ye ekyo kiri ku ye. Ojasanga omulala nga talina bugumiikiriza. Ajja kugenda akulekewo. Kati ye pasakanya ne waleeta abaana bameka tasobola noba.
tasobola kunoba aveewo bw'ate omukazi omulala ajje yakuba ekirayiro tasobola bivaamu oba mbeera ki oba omusajja atabusa atya mukama we yamumuwa kyokka Katonda tasakyusa musajja oyo wabanga yamukuwa kuba abamu mwefumbiza mwegomba obubina ne mwegomba ebisumuluzo by'emmotoka ne mukola ki ne mwefumbiza kakati egyo miggo gyo gwamanyi mputu y'obuteebuuza Katonda naye mukama wabanga omusajja oyo yamukuwa omukyalo oyo yamukuwa mukama alina obusobozi bwonna obukyusa omuntu oyo abulina ate oluusi omanyi Katonda sootuwa abantu nga mulimu ekiganidde muffe ng'agenda kozesa omuntu oyo okyuke Katonda sookuwa omuntu akunyiza buli ssaawa naye ng'ayagala kujjamu kuki kujjamu obwo busunguyiro obw'ekisirusiru obw'ettumbiizi bujja kukozesa lumu ensobi n'ofuna omukazi n'asooka akunyiza buli ddakiika n'asooka ebyokunyiga n'obikola ki n'obyesonyiwa ate n'olaba ng'akyuse kati ekizibu kye tulina nti tulemererwa okuddayo eruuyi yakuwa omuntu oyo wabanga yeyamukuwa ne tutaddayo tumugaa ne mukama omuntu gwe wampa aliwo ati oba mukama kino kye kituuseewo alina solution n'obanga mulabe yalumbye sitaani tali waggulu wa Katonda era Katonda alina ki alina solution naye ekizibu kye tulina kiri eki kati abamu tetwawula obufumbo bwe tulimu oba bwa Katonda oba nedda kati awo sitaani n'atukuba abamu bwe mulimu it was your own will waliwo kye walaba ne weegomba okitegeera walaba kabulaza kalina kasente asula mu kakalina naye nga si Katonda tezaali nteekateeka ze oba omuntu oyo teyali mu kwagala kwe kati ebyo byonna bisuubire by'oyitamu wabanga mukama si yamukuwa oyagala toyagala ogenda kubiyitamu mulokole nze nkubuulidde ojja biyita naye wabanga yeyamukuwa it is very easy amavivi gokka gamala okuba ng'oddayo nogaa mukama kiri weekiti ne weekiti ne weekiti so Musumba Jessica Kayanja yo statement gyakoze eri machuwa ate eraga omuntu ali determinative omuntu eyasalawo kama mbaya nze nasalawo okitegeera sirina gyendaga kubanga yalina obukakafu ntono omuntu Katonda yakola ki yeyamumpa she had that assurance naye akati mwe mwesanze mu disco mwesanze ali ku mudaala gwa chapati sister wali ozegula Rolex paake enamba yo enkeera nga sister ajja kufumba ali ebyo ebimala obeerawo kati gwosuubira ki osuubira ki so obufumbo ndagaano agambe Katonda is a God who keeps covenant obufumbo ndagaano obufumbo si contract ng'ebinaku zima sitaani alese ebika bingi eby'obufumbo osowasa omuntu omwezi gumu n'agende walala osowasa ebyo musize Bulaaya gyebiri kale nawano webiri ntona afumbirwako wano omwaka gumu n'adduka n'agera kubanga teyayingira mu ndagaano yayingira mu contract naye endagaano y'obwa Katonda kasita ogiyingiramu wooti wogivaamu manya kufa kiringa eno endagaano y'obulokozi wakkiriza Kristo wayingira mu ndagaano wogiviiramu wooti sitaani ali wali ateeze kakati Katonda nova mu ndagaano eyo sitaani guli wali gukuteze gugenda kuwa omusajja anakomekereza nga yaviiriddeko okugwakwo oba okubonaabona oba okufaako so sinti wobeera mu ndagaano ya Katonda togenda kufuna bisoomooza era mwe abatannabafumbirwa n'okuwasa mukimanye nti sinti woofumbirwa togenda sisinkana bisoomooza akugambye nti tuva mu different areas ugeza ng'omusajja ava mu kika kirala omukazi mu kika kirala buli kika tetuvamu tulina ennono tulina ebintu bye twali tukkiririzaamu ebintu ebikyatulondoola beliefs zikyakusumbuwa so omuntu gw'otaakula naye ate nga tava mu kika kyo tomusuubira kubeera perfect wabula kugumiikiriza
distributes we zibaawo obutakkaanya muzisolovinze mutya. Mulina ozikwata mu ngeri ey'ekikazi kikulu kisajja kikulu. So yoyo Omusumba Jessica Kayanja abadde ayogera. That is a mature. Ye simanyi mbu omwami yayenze byo tebimunobya. Anti mu excuse gye mulabayo ng'ennene mu Bayibuli bakuwa ne provision osobola okunoba. Ye agambye talina gy'alaga. Okitegedde? Kakati gwe omusajja lwakuba alina omululu, omusajja akwata kuwa ssente oli kunoba, akwata kuwa takugolera kiteeteeyi oli kunoba, oli agambye ne waleeta abaana 10 talina gy'alaga. Kale ndowooza gwatanafumbirwa sooka olwetegereze bulungi omuntu gw'ogenda otwala. Ali mu ndagaano oba nedda, otherwise ojja kukomekereza ng'ate okaaba maziga. Mukama nkwebaza olwa buli ssekinoomu abadde alaba, nsabira obufumbo obwo obulirimu omuyaga naye nga buli mu kwagala kwa Katonda. Mukama omuyaga ogwo osobole okuba ng'ate oguteesa. Bonna abatannaba kufumbirwa na kuwasa, Mukama mbasabira obawa abantu abatuufu baleme kuwugulwa na mulabe sitaani okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde, mbukuwa obeera omulokozi era Mukama waabo, gwe wekka ajja asobola okukyusa omwami ono, kyusa omukyalo ono, ate gwe ajja osobola okumpa omuntu avudde Mukama mu mikono gyo. Saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gwo ntukuze, ngenda ofuna omuntu omutuufu nga nange nsaanira okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale kanetoolemu eddakiika zijja kuba ntono osobole okuba nga nkomawo tweyongereyo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.